Senkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga ekya Uganda Communications Commission Nyombi Tembo abulidde eggwanga nga bwe balina ekikwekweto mwe bagenda okuyita okuggya emikutu gya leediyo ku mpewo eziweereza mu bubba. Bino abibuulidde bannamawulire mu lukuŋŋaana olutuuziddwa ku kitebe kyabwe Bugolobi mu Kampala. Akasiza nga bannannyini mikutu egigenda okuggyibwa ku mpewo bwe bajja okubasasula olw'amaanyi ge bagenda okussa mu bikwekweto. Olw'olufuna ebyuma bye nga agenda mu kisenge kye ng'ateekamu leediyo ng'agenda ku mpewo. Ekyo tekikkirizibwa. Alambuludde ku bibonerezo ebinaaweebwa abanaasala ekkereje ne bezza ku mayengo. Temba agamba nti bakuwandiikira n'abawa emikutu gi n'ebirango okukomya okubibawa baleme okufiirizibwa. Ngenda kuwandiikira abantu bonna abagaba ebirango okulekera awo okuwa ebirango leediyo ezitali mu mateeka. Alabudde ne bannannyini leediyo abakozi baazo abasusse okwemulirako. Tetusobola kukkiriza space ewulirirwa abantu abaana abato, abantu abakulu, kujjako abantu abateetegeera bo bennyini nga teweetegeera oyagale ati ffe tukutegeere byoyogera naffe tubitegeere. Bannakibiina kya DP nga bakulembeddwamu Fred Mukasambidde amyuka President batuuzizza olukuŋŋaana lw'abannamawulire ku kitebe kyabwe mu Kampala ne balaajana President Museveni okuyimiriza enteekateeka y'okugatta ekitongole ky'emmwanyi ekya UCDA kigattibwe mu Minisitule y'ebyobulimi, obulunzi n'obuvubi mu nteekateeka y'okugatta ebitongole bya gavumenti. Mbidde agamba nti emmwanyi yaffe mu kiseera kino erina akatale mu mawanga g'ebweru nga singa ekitongole kiggyibwawo eyinza okukosebwa. Ebitongole kisuubirwa nti bigendamu abantu abalina obukugu ku kuddukanya ebyennima. Ebitongole ebyo bibeera bisikira bulungi kampuni eyatandika wano okukulembera ebyennima. Ab'ekitabu ky'abakozi ekya NSSF balangiridde engeri ekitongole gye kyongedde okukulamu omwaka oguwedde. Patrick Ayota akulira ekitongole kino yalangiridde bino mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire olutuuziddwa enkyaleero. So by the end of June 2024, the fund has grown to 22.13 trillion shillings. So actually we grew by about 2 trillion shillings between January and June. Gerard Paul Kasato amyuka akulira ekitongole kino alaze we basinze okukolera ddala obulungi bw'ogeraageranya ne bwe bakola omwaka oguwedde. Omwaka oguwedde twagula emigabo mu companies nga MTN ne Airtel. MTN yokka yatuwa obuwumbi 40.5. Kyokka ab'ekitabu bazudde nti abantu 9 ku 10 abatereka mu kitabu bakozesa bulungi ensimbi zibaweebwa Kasato agumiza ku nteekateeka ze balina ku nsonga eno. Kyobola batutaddewo emisobo abantu babeerenga balina amagezi agasobola okukozesebwamu ssente ezo nga bazifunye. Balina n'enteekateeka ezimbira bammemba amayumba ku nsimbi ensaamusaamu. Ku nkomerero y'omwezi guno ab'ekitavu bateekateeka okwongera amagoba ku baterekayo.